mu kaweefube w'okuyega abantu okufuna obuwagizi bw'okumuwanguza entebe y'obubaka bwa Paalamenti obwa Mawokota South, Martin Sejjemba nga mu kiseera kino ssentebe wa disitulikiti y'Empigi asibye Talaga Town Council y'e Kayabwe. Kunga Kyagulanyi kunga! Ku kifo kino Sejjemba avuganyako n'abantu abalala bana nga ye yakwatidde ekibiina ki Nuupu Bendera. Mu babadde atambula nabo tulabye omusajja eyazimbye akayumba ku ggaali ye ey'amaanyi ga kifuba. Ono mu kwogerako eri bannakayabwe asoose kusabira pulezidenti w'ekibiina kye Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu era n'abafalaasiro 10 okwetiririra bwe babeera baagala enkyukakyuka. Yenze Sejjemba Martin eyeteeseteese okubeera omubaka wa Paalamenti mu Uganda empya. Basaba ne bannyabo mbasaba mutuyambeko, mbasaba ffenna tweyambe munyambe nga nange bwe mbayamba. Tuteeke Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe ey'obukulembeze obw'eggwanga. Sejjemba era asabye abantu beno okumuteekamu obwesige asobole okubalwanirira ku mutendera omulala. Waliwo ebizibu bingi ebyetoolera mu bbula ly'emirimu bassebo ne bannyabo eryetooloolera mu okubeera ng'ettaka lyaffe waneeno abaalitwala bakozesa ebyobugagga byaffe waneeno baaliwa abantu bagwira. Agambye nti abantu beno baludde nga balina ekizibu ky'ebbula ly'amasannyalaze nga babeera baagala okukivvuunuka balina kwesiga ye. Amasannyalaze agavaavaako bassebo ne bannyabo kikwasa ennaku tetukyabakubira mulanga twagala kubajja mu ntebe amasannyalaze okuvaavaako kigenda kubeera kafumo. N'enkozesa embi ya ssente z'omuwi w'omusolo esozese mu ggwanga ate nga bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bazinze emikono. Ono talimye kugyogerako. Ssente z'omuwi w'omusolo zikozesebwa bubi. Bassebo ne bannyabo tetumanyi musolo gwaffe ssente gye ziraga, tetumanyi ekyo kye zikola. Ne bassebo ne bannyabo njagala okubasaba tubasaba obuwagizi. Era asabye abantu ba Mawokota South okumussaamu obwesige bamuyiire obululu mu kulonda kwa bonna okujja. Tubasaba obuwagizi mwegatte ku tuleyini ya Robert Kyagulanyi Ssentamu egenda mu Uganda empya. Ate ne bamubaka akalulu ne musigala mu mayumba nga mufudde. Eddoboozi lyaffe liteekwa okuwulirwa ate tuteekwa odyasa ati nga ne libeera nga lya mwanguka. N'abamu ku bawagizi be batubulidde ensonga ebateekeseza essuubi mu Sejjemba. Ensonga lwaki muwagira abakulembeze abakadde balemeddeko nga ne bagamba abakulembeze abato be bakulembeze ab'enkya. Ono nga aliwo n'abawagizi be batalaze Kayabwe okuva nsonda ku nsonda wabula oluvannyuma ne bakola olukuŋŋaana olw'awamu ku kisaawe e Kayabwe.